Yes, okay, kuva mu Rainbow Corporation 256 bakutusa kentandikwa tugende maso mpola kakali filimu eno twagala tugirabe eno tugirabidde ku live show eranga eno tugirabidde bulanga Elsilagi Films Incorporated. Tugende maso tumanye ku kitundu kino ekyokubiri ekya Mugaba ekyali ntandikwa katono nnyo nagaye mwemizi video mozisanga media aka bebakutusako neyo company nekwata ne video abayimbi musolo okulayika ni mukola ki mujitukako Media Arc Films. Tugende maso mpola eno tugitandise mbulambalamba eno yebulanga naki katugitandika ye part 2 Kasire Johnny Bosco ku screen Mwanje Steven Gomanyinga kabanana tulina ne Magezi Moses bone bakomyewo eno ye part 2 lutakome tone kayanja mumujukira muzira bamuzale byalugaba Polo tumulabe mu filimu nyingi tulina muga ya Faizo no mwana we wa feno tindike akubakobera tidi Bale Richard. Tugende maso netandikwa Namiro Rahuma Malaika nga naye bakomye mu filimu etandika filimu ki ekyatandika butandisi twagala tumanye ku mulundi guno ludda waje bigwere okusuzira nga etwafundikira Mugaba part 2 The Good Evil. Era Mama Lususu yakutuusa akabakyala munyirire Mama Lususu nagaye kugalira yakwomusanga Elsilagi Musa Batte ye nanyini filimu asooka ekyali ntandikwa Media Arc Films Graphics tutandika butandisi produced by Elsilagi Musa Batte ekyali ntandikwa Namiro Rahuma Malaika ne Nakito Jennifer bakoze ku makeup lutakome Tony Kayanja ne Bale Richard be balonza abazanyi ba filimu eno director of photography ye mwana mulenzo no Musi David Lubega lutakome Tony Kayanja ye mutegesi wa era mutendesi eyabadde ku kamera ye Musi David Lubega iranga editor filimu eno script writer ye lutakome Tony Kayanja cinematographer Media Arc Films nagaye Mama Lususu yakutusako omusanga wali bulungi nnyo kugalira ye duka liri namba 517 abakyala munyirire sitole ya Elsilagi Musa Batte kadi ketandike kakati jukire kitundu ekisooka omwami ono yali agala okumwawula ebintu tebyagenda bulungi naye mugezi okulayika nga anoonya abawala bamubulako bali luddawa njabbalaba katono nnyo mu kitundu ekisooka ekya filimu eno nagambye mwemuke mujja gisanga ne mwemizi video njabbalaba nze sibbibwa ntyo nga saawuddwa tebayinza butanjawulo ebyo basaaga ekyali ntandikwera nga tugende maaso kati yali akyanoonya abawala ogenda okulengera wowe maama nyabo bano batusuuziza maali ki kamasu gw'omulambo ogulabyeko kati bano babakanga lwe bagamba omulambo guugwo kumbe bali ababakanga bali balabye keesi kati bano babagamba omulambo guugwo balowooza waliwo omulala ogutali mu keesi gye bakoze eki gye basitudde kati mu kiga kyava amagugwo nyini guliwa mwekiki sikidabanga yamala kiraba labanga emali yaleeta obuzibu bana mwemunde kamuba munkoze bubi tugenda maaso ne Mugabe kitundu ekyokubiri eno yentandikwa yaayo nagambye mwemizi video nga bulijjo eno ye part 2 ya Mugaba bagambye mulambo ne mugulabyeko kwendi bali abatugambye mulambo batusunziza mali nayo toyogera byemu banange nze ebintu by'okudduka module eyo kati n'omulema akyogera misinde emali eganye ne nawe ojja kugira emali yabadde mali yabadde kimali ono mbu alina amaanyi obano yabatuyamba yanatuyamba bijanjalo nedda muwogo nedda si muwogo sikia niwe nimbaza okukiriza ono yagala kuyamba kamasu temwogera ku kyakwetika kuba mbadde mugamba omulambo gujja ekyo temunzijukidde muli babi nnyo okudduka ne mundeka emabega ng'ate mukimanyi nammwe wendi neetaaga obuyambi efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kati ono kyakolera nga abagamba nti bagende abayambe mbo bagenda kujakira nagambye olulimi kintu kikulu oli bwawulira okujakira eri kuba kujetika kati yawuliranga okujasa kati bagenda otuuka emaali kati emaali nga temuli bano be batukanze gitubbako waliwo abagambye omulambo guugwo ne basuula eri kati mu kusuula eri
bano ne badduka kati bakira bakaleka kadde kakodyo kabali mwoba oli awo bakanga bo badduke bano babatwaleko emaali kati mmwe mundeetadde ki emaali ebaddemu obadde muzito wanga golodi kumbe emaali yali ku bbali ng'ebalaba gye baali bayita emaali yali ku bbali ng'ebalaba emaali olwagiraba ono yagiraba yeeyo firimu ekyaddirira laba ekikumi omulema kino kyekitundu ekyokubiri kino emaali mama emaali egenya musota yino tugenda maaso emaali ebadde ki tugenda kaliku bena abaali baginoonya bano bagwa mu jjajja yali amanya naye gwe gwana gwe Kamasu baali bamanyi Kamasu w'okukyalo Kamasu omalaga ntomero oyagala kunsuuza mayembe gange papa ku kaki odduka jjajja nti tubale tusitudde emaali egize emaali efuusemu omulambo nze ngenze mulambo ki emaali efuusemu omulambo emaali efuuka etya omulambo wulira jjajja kati enkuba etonnya musana gwe gwaka emaali omulambo ono tebalabye mugaba atambulira mu bbanga alinga kale tugenda maaso ne bakkirira ekisaalu kakati mugaba nga amaze ova mu keesi kyekyaddirira owa boode yatutte bali eno y'obulongono ki efirimu egenda maaso laba mayiti bamanyaba laba etabu owa bodaboda budeko owa bodaboda mugaba kwandofi egenda maaso efirimu egenda maaso nagambye mwemizi video mwozisanga MK Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8 ne matundiro ga firimu wonna mu ggwanga banaye kuno kulabula omuntu yenna osobola okuleka ndi otunda ekina Uganda naye tokkirizibwa kuba mu kopi kuba waliwo amateeka agabitwala kale no firimu bw'obanga ogisuubudde oli waddembe okusuubula kopi zonna zoyagala ng'omusuubuzi n'otunda naye tokuba mu kopi etteeka bwe linaakusanga munaye tukugambye kati omulema gye yali awumulidde omulema yali ateva ne bamutwala tugenda maaso n'ekifaananyi katudda ku baana bawala bambi ono amaanyi gamuwedde enda kuyanjo amaanyi gamuwedde lyanze ndeka munange sikyasobola genda namuna ekyo oba okola gwe weeyongereyo taasa obulamu kumbe mugaba ayingidde mugaba olwatuuka kumbe ku bawala kuno kuliko amusi maama gugwa mulamba ono ye n'atema mugaba ku bawala kuno oba kuliko ki omu ku bo bw'amutuukako anyizanga alwadde ssenyiga mugaba ayasemulanga alimu akawuka mu nnyindo nzijawe yangu anga tanadda twalanga tanadda wuyo akoma wantu alanga tanadda bambi tugende kati tuddeko obadde ki eri waliyo omulambo gwe nawe omala gatagala mulambo guli ali gwe mbamugira mulyango guli eyo mango mulambo mulyango guli ludda mulambo guli eyo kumba bano ate bo bagunoonya bano bo banoonya mulambo ate oli aweza guli eri ne baguli eyo maama guli eyo omulambo gufuuse omulambo kakati tuddako erudda waliwo omutamivu eyagudde efirimu yino nagamba eno gye bayita mugaba kitundu kyakubiri kati ono yagudde katuba tuli awo kino nno ekyalo kiriko abalya balya batambula n'obutiibwa gwekimanyi nti enva zabuzedde zinonva wano osala naakani kino kikola naakani ekifi n'ekiwayi kya muwogo koye nti musitule balina obuti bwabwe mule tugende tuleete oli anaatuyambako tugende tumuleete kakati nga beeyongerayo abaana bagudde ku nva nga bagenda baleeta obuyambi yegenda mu maaso kakati munnange
Efirimu egenda maaso. Kumbe ono yazirikidde ddala okuva kali ke babagobyemu. Ono tuulira amuyita babiri, kumbe ebirowoozo bitambula. Ajjukira we yali agenze kyali tteeta obuzibu bwonna kuwagala ssente ezo abaana bobola nga omanyi weejjamu ensimbi nga toliiko masa. Weyagira eddambo weyalabira eddambo ekintu ekyo kati sooko y'amaanyi kati ebirowoozo babiri bambi naawe omwana yali mulongo babiri yawunze dda. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso we bamugambira omunaaza ebyo byebiri ku muwala kati awulira mukazi wattu ebirowoozo biri wala yawunze dda era ng'ekiri mu bwongo bwe gwe mulamba ogwo gwe bamuyitira okunaaza naye nga batuba tetwerabidde omuwala ono mu kumugamba okunaaza mayiti kyekyaviirako omulambo guli okutaama n'okudduka okutuuka okubanga we bali abantu babonaabona lwamugaba. Onamugaba mbiguma munange tondeka babiri mulongo babiri baba balongo nga akasimu kababbye ku mukiga akakwata kumbe kaweddeko omuliro. Simanyi kyakola maama ani ayinza tuyamba gye bali tebategeerayo. Bali tebategeerayo. Namuna ekyo bulina okumanya ndiguma gwagumya ebirowoozo biri wala byajjukira kwe kumugamba okunaaza eddambo bananga munsonyiwe bambi namwe afazali mbegayiridde munsonyiwe bambi afazali mundeke bambi mbegayiridde kale kanganda afazali njanazaamu omulala obugere munaaze ojja munaaza. Efirimu egenda maaso nanga yekutusibako MK Electronics Majestic Plaza level yakusatu edduuka liri 19 bamugamba okunaaza eddambo babirye kino kyekimuli mu bwongo munaamuzuukusa eri gyali amulaajanira eddambo lino we bamugamba linaaliza kyokka lyerimu lyeribayigganya eddambo egowenge awejja esimu yaganye kola ono awejja oli munne yazirise dda obulamu buwongedde okutoniwa. Tebereza omwana ono yali mulongo naye ekyo genda okulayika ndi atandika okwetunda ku street ekyo nakyo kyafuuka kirala. Kaakati tuddako omanyi looni ebintu bya looni bino byakupanga banansanga aye maliridde okuddako endawulo yange male n'okutereeza wenda kwawulira looni jangu obwedda kugamba ne naawe tomala gansunda odeka naawe kumbe looni engeri gyali ayitirako mbikajje ekakira kati w'amaanyi bulangana ki efirimu egenda maaso kati kumbe looni ayinamuku omusajja gw'atawaanya omukazi nayonsa tonsunda naawe ebbere lijjazaala amata tolisunda nnyo itune naye nagamba nina okuddayo eri kumbe alina okusaawa tata y'ebikajjo namba kati ayagala kino kiyite mu bwangu agendadde mu bikajjo linda kamabere gansaanuusa omwana naye kazuukuse kaŋŋende njoose ndaira mu katonda nja kuddojja bada ishai saagala kati nagenda ddi mu bikajjo kati baalabye omulambo ekituufu kye batane bakukkiriza nti keesi mwe mwabadde omulambo gwe baalabye mbaika basondeze kale maama mugaya faizo ligino nemuzi webale gwana gwe kundeka maama ye munaku agenze banze maama nyabo ne benaze nabo bandese maama omulema ye yayoleddwa dda kati ababiri abaondakade weba bafudde nze kamaso onvuddemu kyaliwe webazanyanga amatatu ku kyalo kamaso ogenze maama kamasu akaba kamasu ovanga embeera ejja nga tokyayinza kaaba nnyoko ng'okaaba kyaliwo waawe maama tulire aba akyangaŋŋala gumekwisa mugaba mekwisa eno firimu mukisa gw'amaanyi nnyo tugisumululiridde bulanga
Burundi tu. Alaze wansanyie. Kumbe tana musonyiwa. Huyo. Egenda maso. Kaka tuddako ewa abaana. Jajja tukudde kunya. Jajja waliwo enva ezirabiddwa. Ye Lubaga ne Lwera. Baana mwe jajja gano masavu gennyini. We gatasala kawungezi ka leero bantuke. Sizomuti. Nagandi ono ye. Jangu. Kakati abaana bano banona jajjaabwe. Bagudde kumva. Bagudde kumva. Egenda maso. Ne tudda ewa jajja. Mujje. Jajja nga asooka aleeta omugagga. Ye Magazi Moses Oligino Names. Kati jajja nga asooka abuuza niye mulambo guno omwana ono yagenda okudduka. Kubanga mugaba lyali jjiini yaliwo. Nabagamba temukolanga ensobi ku mulambo ogwo muleka mulina kye mwakola ne gudduka. Kwendi jajja yali saddaaka. Mwamukola ki? Jajja agala amanye kikyamu kye kyaliwo. Mugaba nga tannayuza. Yamugamba ni oli yansaba saddaaka nendeeta saddaaka nanga atoleeta ensaata era ze naleeta yalanga si basaata. Mugaba yaddukanga agenze ku kubanja teyadda. Tugenda maaso. Kati kambuze omuwala ono mulongo. Kati kirabika mu saddaaka gye baleeta kwaliko mu saddaaka etali ntuufu. Era jajja yakirabirawo nti ku saddaaka ezo kuteeka okuba ni kwaliko omuwala nga mulongo. Ekyo jajja yakakimanya. Kati Mugaba munyweza obulungi twetaaga omuwala oyo yaviireko Mugaba okudduka ateekeddwa okuba ni yamumala amaanyi era gwe tulina okukozesa okuleka ntumunyweza. Ekyo ne kitegeerekeka. Kati gozanya n'enva. Jajja yambuka. Abaana bamugaye twazudde enva. Bamugaye twazudde enva jajja. Jajja bamugambye bazudde enva. Twazudde enva. Tugende mu nva. Baana mmwe. Jajja awulira n'okwowaakooye. Bazzukulu be bamuleeta. Waliwo we baalabye enva. Ozanya n'okuzanya. Kati kumbe bambi abawala nabo. Kati omwana ono kyategeerekese okusinziira omusawo oli omulogo nga bw'annyonnyola. Kulayika kuliko omulongo y'ensonga lwaki Mugaba yadduka tasaddaakirwa abalongo ly'eddagala erimusiiwa. Kati tulina okukola omuwala ono ye mwamuziikawa. Wulira. Jukira omuwala bw'amala okulayika ani azirika. Bagamba bakanyama bamutwale bamusuule ku ttale. Ekituufu tebamuziika. Kati we bayogera ku kyoko. Bakanyama bawulira kabanana yatyamu. Nasooka mujjeza nguwa. Tugenda maaso. Kubanga mwagala wano mugere muziko. Yabagamba nti muleete omulongo gye muhamuziika. Omuwala ono awunze bampya awungiddewo takyalaba. Yamwanguya ziri ayina ziri ezamufululizo rapidi. Ono genda okwetegereza. Lindako. Bamukubye empita agenda okwetegereza bakamukuba empi gwe. Omuwala baabo. Mwe mwagamba omuwala mwamuziika kiki kino kendaba. Kumba bona gye babadde batagalira omugagga alengedde. Yanguwa. Tugenda maaso. Baasi. Kati abazzukulu baleese jjajjaabwe. Jjajja wano we wali akava. Obuze kugamba bamunyo wano we baaleka. Kati kumba oli yali mutamiivu yali agudde. Omwenge we gwaggwa akalabika n'atambula. Wulira jjajja. Jjajja yayomba. Waliwo gwe baabika ku kyalo nti afudde nga ali akyali mulamu kati yabaga akumwe leero ndyako omu. Musenge n'okuzanya. Jjajja ntukuengayiridde maama. Badrage. Efirimu egenda maaso. Gwe jangu. Omuwala ne bamunyweza. Munne yadduka emisinde. Ye ne yeeyongerayo. Ono nkolina. Kumbe munne agenze. Munne ayiringise. Baasi. Leka gwe tedi. Bannanga ate bansi. Baasi.
laba omugaga bw'atunula firimu yeno mugaba paati tulaba omulogo wawe mama yaye nfudde yaye kati n'asooka jajja yeetoloola laba eddogo laba omulogo laba omulogo gwe tolina gy'olaga bakizudde omuwala ono yalimu amaanyi agayimiriza mugaba n'asooka mwetoloola n'amukolako engango tolina woofulumira n'asika amaanyi ge ozanya n'okuzanya musajja mulogo nnyo Kasirye John Bosco Oligino ne muzitumujjukira mu firimu ng'ejjiini ly'entwetwe kaakati tuddako ewalutaako Metoni Kayanja tumujjukira mu firimu nga Ziraba Muzaale kino kye kitundu ekyokubiri yadduse yagenze bannanga anoonyeza wahumuli olabyawo wananga badajalyawo negwe naye lwakitonvaako wakanga ngobererako ki neyekyanga nga omanyi abaniga bekyanze ono omuwala bamunywezezza yangu topalala newoopalala gwe tukutwala kumpono yekyanze nze tomanyira onjagaza ki yekalamu ddawo oba sekyonjo kuyola action mugaba Part 2 movie fakubiridde ku bino yemoledde ku musambwa liri jjiini ly'e Mombasa ne bajja banyweza laba enkakka tunulya laba enkakka ne bawanikirawa amusitulira mwali mati laba omusambwa laba ejjiini wona movie bano babano gwe totulekanira kumbe ekyataasa ono kwe kubaako balengera obwedda banoonya eno jajja akyaloga muntu yamulogaloga n'amukakkanya gwe tolina gy'olaga gwe eddagala lya mugaba kati kuba kati mugaba omuzza mu sanduuke bwe buzibu ne baloga omuwala ne bamuloga logane kuluga gwe nkula yaloga oli n'amusinga omulambaalo yamuloga omulambaalo ojja kulambaala oyagala kudduka baasi omuwala ono lyeddagala eriyimiriza mugaba efirimu egenda maaso saagala kummanyiira n'alyoka amwongera mulookinga n'amuloga n'omuloga eri amuloze bulangano ki tulaba mugaba Part 2 ono mulogo akuloga ne santiri efirimu egenda maaso kaakati leeta mugaba engeri gyekiri nti baagala kukwata mugaba bano tebamanyi kituufu kiri mugaba olinga agamba munne nti muleete naawe va kwoyoyo si gwe gambye nkugamba okwata oyo agudde nga waliwo oli ayimiridde kwata oli ayimiridde ono nyweza oyo gw'obaleeta tugende naye ogwo mulambo tulina guziika buziisi kumbe guno mulambo si mulambo guli si mulambo kirala laba ekyetere banange laba ekikumi laba embirigo laba firimu laba olutalo banange ono wuuno oli akyakulukuta bano banoonya mayiti naddamu n'abatomera buto naye naawe wakatomera otomera banange kigudde butifumba mutu kwata oluyi mu matu tereera nange yawunga atandisa osonga gyava kumpe yewali emitawaana tanyongera nyamba tanyongera bambi nyamba tanyongera mama egenda maaso efirimu egenda maaso kaakati kyekaddirira bano baabano kaakati bano bali miyembe batudde ono gamugasimu ekyo tugenda kukola kwendi ekyaki kwendi okimanyi omukazi yagambye nti kufa agenda kulyako omu ekyeggulo kwentuko zetutya kino ne kirowooza omukazi ono taleeta tuzeyo ffe waka kweri ggwe kandi yasooka n'akubamu kapulaani awo
Jajja agaye ngenda kubalya. Jajja. Nebagamba mulete enva ne mujja mutwala awali enva nga teziriiwo ng'alengera muno yennyini yatema enku bagenda kumufumba. Yangu yenku oba obutungulu tunasaamu n'enkya kale jajja kanyanguwe. Ono bamuli bubi. Jajja munange wandindesa ngenda kulya. Kati basooka kuloga omuzimu gwe basooka okuloga guleme na kudda. Basi onajja leeta bannange tereza bulungi leeta ejjambiya olabika ndi ojjako omutwe ono munene anoona ejjambiya bandaga ejjambiya nkulabye tulijjo nonyegalireko ddala jatuleeta enva z'omukazi yamugaye ekituufu omukazi yanditulya tugeye tuleeta enva ze efirimu egenda maaso bano babano wawe ebintu byongedde okuba ebizibu kati omulambo gade bagenda okunyweza gwe guleese obuzibu ne badduka kati ate n'omuwala laba wadduka nabo ebyembi kati ajjukira leeti nti libodde talina kudduka na bano kuba ne wadde bamulidde okimanyi ono twaye jangu baneeza muveeko jangu mu kifo ky'okwata eri yadduka agoba bano naye bakakola kati obunafu obukajjudde stupidi gwe naye ja tugende tukutwala bakututumye yitawo jangu omuwala ne batwala kaakati bano baleeta essanduuke bagirina naye baagala kukwata mugaba adde mu ssanduuke bakikoze batya mugaba alina okudda mu ssanduuke va kubiridda ku bino ono bamukubye oluyi kati bali mu mukozesa mirimu bamukubye oluyi ne bamutereza mu layini wuuyo bamusimudde oluyi ne bamutereza mu layini efirimu egenda maaso kali kumbe Aroni yakomeza omwana w'abaana egenda maaso sokolindeko Aroni yali ku muka musajja olowooza balo tatusindikidde mbega twala eri naawe embega waawa gwe balo tatusindikidde embega olowooza kumbe kikino maama ndabye bubi oba olabye ekikwendi sokolinde maama sokondire kumbe mugaba abasanze mu njawulo ani abagamba ono genda kiboko tebamukuteeko kiboko ogenda wulira kiboko mabeere kiboko mu nkwawa kiboko mu nkizi egenda maaso eri mugaba atabuse ono wuuno ono alina bamugaye situla tugende yangu jakumutwala oli wano nakani ozunga buzunzi sajja ekikulu omuddayo muwoza simanyi mwagala bugaganga n'obunafu muli banafu tambula olabye obwenzi bansonyiwe ono yalowooza nti muka omusajja bbaawe alabika yamuleetedde ejjembe kumbe si jjembe n'alyoka amuyonka banange era ye yafa akimanyi ono amaanyi ge yafuna olwa abaddeko empeta emuziiza okubanga ataama olwedde abadde mutaamu egenda maaso olaba abadde ataama aliko empeta naye kali bw'abanga avuddeko empeta efirimu egenda maaso baasi kaakati firimu yiino kadi keesi efuniddwa kadi keesi weefunira agigendamu gwe batannafuna naye nga kye basoose okumanya omwala ono mulongo
era omulongo ono yeddagala lyokka erigenda okuyimiriza Mugaba okubanga bamukola kye bamumala amaanyi omuyingiza mu keesi. Tugenda maaso gwe kano oyagala kugiraano okwonooneka mudaano gyakinnyonnyoka. Laba omugagga agudde awo sente we zimenyera awulira ayagala zikoowa. Ennyumba ye keerabise naye awedde. Awo baakiraba. Mukulu mbadde nsaba nzireko eka nnyo ku lwendo lw'amazzi. Oli musiru bino byawedde. Si mmwe mwamwetikka. Baali bamanyi batwala maali. Nja kukuba ejjembe mu matu. Kaninde. Kitula. Leeta. Musooke muteeke wansi. Jajja mukambwe Kasirye John Bosco tugenda maaso Mugaba Pattu mu Umuza Joseph. Efirimu y'abasita beerere tulaba Bannayuganda. Mukavaayo. Gwe tedde eri teteeke ly'obufuba buli okubambalire. Ate tomuddamu kuba naye nannyini mayembe alina ag'omunkwawa ne mu nkutu. Omuzannyira kakubba ejjembe ezzibu. Halo. N'asooka aloga essanduuko eno kuba oli we bagimuzaamu tagezangako okuvaamu. Musajja mukakambwe muzibu nnyo. Ekesi yeefuniddwa naye nnyiniyo oli noono ne basooka bamunyooka. Amunyooka nnyo buli wamu n'amunyooka. Amunyooka. Tugenda maaso nagaye Rwani yatuleese efirimu gye tulaba yino Mugaba Pattu tugirabidde. Oddangayo. Omutwe mufu tulina Mugaba kwetamukwata tuli mu kaseera kazibu. Mugire. Mugaba anywezeddwa atya? Munene bwa busa. Mugaba anywezeddwa atya? Yegenda maaso. Tambula. Obugagga. Kale tuddako ku lubanyi eno gye baali bateeka abawala. Kuba bagamba Mugaba we bamala omuzza mu ssanduuko alina okusaddaakirwa abawala 3 okakasa nti mu ttaka alaalayo. Efirimu egenda maaso abawala baabano Rahuma Malayika Namiro original names. Ndagambye MK Majestic Plaza level 5 ne matundiro ga firimu wonna mu ggwanga. Emizi video tusanga mu Kisenyi esimu 0752119087. Kale bannaye mazima ddala n'olaba singa twagenda mu badinka baffe ne tubeereeyo baali bamanyi nnyo okwawulirwa mu badinka. Emmindi bw'ogifuuwa ennyo erwaza ebirogologo kati omukongozi awuliraereta Mukama Katonda omanyi emirimu gino egitaliimu masa. Nanyamba n'ensimatu. Wulira. Siriddamu kutunda byange. Bulanga neki? Efirimu egenda maaso. Bannange empulidde bubi agambe taliddamu kutunda byangwe. Bibye. Naye muli bantu bakulu mubikakaawa. Nze ng'ali atunda byangwe. Kuluno yakuusewo. Kaakati kumbe kano katandise okuyiiya. Gwe kiki? Njagala agendako manju. Kiki? Omukonyo ogunnuma. Manyira. Bw'obanga oli mu kukola ssente ne gukuluma era ng'omugamba bw'ate nyala genda kwetawuliza. Tugenda maaso. Shanita Nabasirye original names firimu y'abasita. Jangu ate ogenda okwojowa nga nkulaba pitaako. Bugeza n'okwojowa n'Isiraamu kwojowo nga gujja tugende bugutajja omukojjo ujja kungwako. Tugenda maaso. Ndeka naawe tagerere ate nja kulope wafande birabu. Yes. Nze tonsikazikanya kyokka you don't know how to handle women.
ani yagamba ndi babakwatanga lyenvu kakati waliwo yasimatuse ngumi za mugaba wowe yasimatuse ngumi za mugaba wowe eno ye part 2 eya filimu eno naga filimu ya El Siraji Musa bate okuva mu El Siraji Films tugenda maaso 2010 guno teri kuzikiza wetu mu filimu za feza bana Uganda naye nga twagaye buli muntu osobola kwetusako kina Uganda naye togezaako kuba mu kopi ziriko amateeka agazifuga wabula genda osubule oba ogula awatuufu filimu etaliiko bandlolo ekwatisa ate muna ebintu ne bigwa bubi tugenda maaso ekyo kyo kivudde mu bekikwatako kakati abaana bano basaze bagende banoonye enva za jjajjaabwe kuba bagenze ne bakizuula jjajjaabwe ku bbomu leero ayinza okuliibwa singa tebamutwalira nnyama oli mukazi muzibu ono asomeddwa musajja wattu yerutaako Metone Kayanja original names efilimu egenda maaso efilimu egenda maaso yanguwa simanyi ate byabasezi bayiga nnyo nga tebali mu ngatto mutu akoze atya ulira omubiri gwonna gunsiiwa ndudde okulya ku kiwowolo ky'omuntu kiki gwe kaaba mpola kombe ono musajja atuwuuno ebintu si birungi okutwaliza awamu mama yawonye kufa yagudde mu mbi za mugaba bano babano zikati niwaba mulamu nja mutwala bamulye kuba kati bintu bino simanyi kumanya omukazi yagaye tebadda kajjajja bwe yabagambye okuddeeka nga tebafunyeeyo mulambo afazaali ku bo balyako ono egenda maaso embeera yeeyo baasi kade yatutta oli okukola susu kyokka naawe kikyomala gansindika owayi wama bakuzaala kawolo obibuuzaani twala eri naawe kale oba oliwo eka kirambulira gwe nvaako gwe dda wali okojowe naawe kyokka baŋŋamba omanye emagamaga nontwalako emagamaga nze kyagala ate gwe negendereza naye ndyenda kukobera kiki naye mbadde enkoba bwanjawulo oti toyidi njawulo njawulo kibiki twala eri aye katonda ayidde okutulaba naye nze mbadde ŋŋamba owulira bw'osajja kudde ate kusajja kula asajja kudde kyokka owulira osajja kudde firimu agenda owulira kumba asajja kudde omuwala kye yakola ono abadde amanyi omuwala amuteeka mu mbeera kumbe bamujja mu mbeera yamunyiga wowe maama omwana n'afuna ejjinja omuwala eyo ono yasigala asambagala saagala kummanyiira stupid olabye ensi oddangayo nga amujjako bisumuluzo bannange basajja bannange nange abantu awo mbadde njagalawo nnyo naye mugire mukendeeze ku ŋŋendawo yaawo oyinza ofunira mukazi ayinza okugamba gira tulabe naye ng'ate ayagala kuleetera kizibu egenda maaso kali kumba omukongozi omala ogenda okujja mwe nga temuwera baali bagenze kojjoba luddawa bajja kojjoba mu bbombo lyange saagala ebyo
kumbuli yatolosedda. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Wewe mama, bana mwe mweyisa bubi. Kale ono genda okuwulira oli gyali akuba miranga n'abasirye Shanita Original Names n'abasirye Shanita. Efirimu egenda maaso. Kumba omukongozi wuno akomyewo akizudde mune bamubomudde omutwe. Gundi mwe mweyita ki? Bano bade babalese mu lubanyi. Era kye yakola omwana ne yeesonseka munda. Ekyo tekibawonya. Ekyo tekibawonya. Ekyo tekibawonya. Abayingira akayumba bamusimula luggi. Bamusimula luggi. Bamusimula luggi. Nagweri n'alambala kano ne kamwongera namu. Ne kamwongera namu. Ne batangi. Ekyo kye musazeewo okkola. Ekyo kye musazeewo okkola. Kaakati njagala ndaba omukuomu tuddako ewa jjajja. Ekyo kiveewo. Mwanguwe. Bano gabaleeta sanduuke. Kumbo abawala badduse. Abawala babadde balina okukola ki? Okulabika ni babasaddaaka. Kali batolose gye babalese ku lubanyi bagenze. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kano kaakano. Kabadde kekwezi era kekwezi. Owe mama. Owe mama. Ha! Amunoonya tusimu wangu. Bamutya oluggi ne mugenda. Tugenda maaso. Kisitu Stanley Original Names. Tumujjukira mu firimu nga Njabala. Aluguddeko buli omu obedde awera nkolokoto envirano siddamu byakwetunda. Bannaye omulimu ogwo mulungi kwagukola naye mubi nnyo nga gyawonye. Kati muwonye. Omulamu tawoneka naye mponye sajja. Bane emponye sajja ligenze bannange libadde liyinza n'okuntabukira. Asanyuka aliwonye. Kumbe sajja liri lyetoolodde. Sajja lyetooloola bannange, sajja nga lyetooloola munnange omuwala abadde amanyi yeekwese ne bamugwa mu malokooli ne bolugi ne mudduka saagala n'atandika kano akatugiddewo. Lwaki babatuga? Kuba bayinza oyafa bambi amutuze naye abaki batuze. Ayo olituga olitugiramu nembona omusaidi omusa. Kadi kumbe jjajja avuddemu ekitundu ekirala. Oli jjajja muzibu. Tuteekawa jjajja. Kumbe avuddemu jjajja omulala. Kati oli jjajja alimu bajjajja Sharp ne jjajja Yungwe. Kati Yungwe yasigadde. Takyayogera ali awo. Kumbe jjajja Sharp agenze. Bano bali mu kusomba tebamanyi ono akooye. Wowe mama. Jjajja Sharp agenze. Kumbe jjajja Sharp alina kyalabye wuuyo. Wuno atambulira mu mbuyaga. Atambula nga mbuyaga. Jjajja Sharp atambula nga mbuyaga. Atambula nga mbuyaga. Abantu batolose. Yungwe yaliwo. Atunula butunuzi. Jjajja tukole tutya? Bano bagenze amepiripisa. Amepiripisa. Kwa nini yeye umepiripisa? Kama una piripisa, wacha mimi naona kwa nini yeye anapiripisa. Duko ogenda. Jjajja in action aine mboko ye. Duka. Wai. Na mboko. Ono yagenze da. Yakanyuga mugo. Omulogo oli omusajja mulogo. Musajja muzibu. Ono wuno. Yagenze domuwala. Abagenda. Omugo. Wawe. Yamukuba omuggo. Bamukubye omuggo. Onzanyisa ne gukomawo alaka.
nakumbawo kakati bonna nga bebadduse bonna nga bebadduse gwekino egenda maaso olagawa efirimu egenda maaso teekawo ogenda wano ono yamunyiga kibooko mukima nga mukambwe lino musungu opu muzibu kati ku mulogo ono ayinza okuba kibooko naye teziba zokka teziba just kibooko nzanyisa wano ani asigadde bonna basatu abawala saagala ebyo jajja mukambwe muzibu n'ayitawo aba agenda laba ekingiringiri oli wano wenna otunulanga ekinga zamba mbagamba mugende mugire musajja muli muzannyo saddaaka zidduka budusi ulira mpi toyinza sigalamu magezi atandise otunulanga sejjembe alinga akubiddwa endeku egenda maaso efirimu egenda maaso byalugaba po mwanje Steven mugaba nayingirawo obadde beebuuza gyali wuno yerese kumbe watuukiridde jajja yungo yaliwo wanje egenda maaso kaka tudda ku bano akagwa kanfumise bano banoonya nva zikyabuze naye tulengedde waliwo yagudde erudda ye Lubaga ne Lwera akulembedde ye Lubaga saza Ddamba alidde bafu bamuluka gwolaba oyo efirimu egenda maaso sooka olindeko onzita ogenda okwetegereza ne bagwa ku nva endala wuuli nti tugende tuleeta jjajja nti luli twagenze okuleeta jjajja twasanze enva zigenze oli yali mutamiivu wasanga omutamiivu awese kaakati tunuulira jangu mama laba omusozi bw'oba oyina ewammwe neibawo nga atera okuzina amazina ago weegendereze bwandika era ng'oli musepiki baasi ono omukulu Lubaga alidde abafu bamuluka nyangwira leero nesoose temukwata kabuyi wange laba eddugo abasezi baba gwe yangu wange ozitowa amasavu ozitowa gwe kampulira ekirozo ebiwowoolo firimu yino laba omulogo ne basitula situka mangu jajja bw'alina emmere tebulako nva olwaliro nja kulya omwana w'omuntu kumbe bafunye omunyama ne basooka banyweza omunyama ne bagukanyuga omunyama tetwagala leero kwekwasa ekyo kiwedde tugende bagukanyuzeewa omunyama gwatuukira eno baasi yawagirirawo ebiso n'awagaliramu ebiso ezo nva zennyini teri avulula ono wuuno bamukanyuze zanyisa gwe abasezi naleeta sepiki nga tuliruddewo bulanga nalo envo zirabye ezatuuse omusezi teyemenya akanyuga bukanyuzi bintu bino jajja olaba kati jajja leero ebiwawolo bituwe twala eringa jajja ebiwawolo byange jajja nze atalina manyo nze ndi ebiwawolo nedda jajja naawe leero lya ku nnyama y'omugongo wulye bwekaluba nedda
Jaja nedda jaja nyama eno gyatugijja wala. Leero tuleese na muntu asamba. Giramule. Genda oleete ekisula. Gwe sooka oleete akabazzi guno omutwe mugusula mugukalakasi. Male noleeta endagala. Kumbe ono gwe baagala okukalakata alimu akalaba. Wangi? Ndi kiki? Baki kiki? Ekiki gwe? Gwe. Bas! Natema. Egenda maaso. Egenda maaso. Nagambye kampuni yakoze filimu eno gye bayita Elslage Films. Tugenda maaso. Rainbow Corporation 256. Bano kumbe jajja agenda okudda. Bali mu kutuga Yungwe. Ontuga. Kumbe shapo akomyewo oli mutuga. Obedda bali babiri. Ono nayingira oli kati shapo wayingira Yungwe gubula asala. Sagala kumanyira oli mukuntuga ontuga. Totawana toza kumanya najja ejemberie yakanda kanka muka yakanda kanka totawa kulina gwe ebyo byaliko osaaga umanyira gwe kana madosa dukuyenga bukyali mudukeko sokolinde sanduku mujambu mulete sanduke mulete sanduke bamunywezeza mugaba bamunywezeza naga eno yebulanga tuli iganga gye tugirabidde tegereza gwe leta tugende maaso ne firimu tugende maaso ne firimu ate nga mwenda nabagambye abalina ebitone by'okuzanya firimu industry yeekulira ddala yabaye namba z'essimu okuba ku 075-211-987 ne tubalagirira abasingaho ku badirekita ba firimu ebibiina Uganda bino ne bamunyweza kati mulete mubikeko ne bamubikka basi akyakankabuka bamutadde muli ekibadde ekizibu kyakumuzza mu sanduuke naye kali kaze mu sanduuke ekyo kikiwedde vayo gwe mulere bano bazirise dde abawala saagala ebyo gwe saagala gwe gererege ngalera gwe laba banyiga ejembe jajja mulogo akologa mbuli ango kati abadde akankabuka manyira go manyije nejo mayembe zanyago yenna jejembe lyanga gwe siri wala wano jaja kiwedde ono omulongo kati mumutunuze omutwe mutaka kubanga abadde atambulira mu bire bwe ono okumanya nsumbuye nyagala musimba nga omutwe gutunudde wansi mbagala mutunuza wansi tetenabwa upside down amanyina oluzungu temwasoma mwagala kungamba mwasemba mu kibiina muli basiru njagala muyisa mu ttaka ajja kakasani siri mwangu egenda maaso egenda maaso basi efirimu egenda maaso ne bamusimba yawedde dda mumuveeko ono mulina makuba emikko bano mutitibana butitibanye nagambye abaagala okuba ba agenti n'okulayika ndi musuubulamu oluseero okuba ku simu namba 071-10-10-55 oba 075-211-987 kati saagala kumanyira ngenda kukuyingiza ettaka nga tewali nyambyeko ani gosiruwalirako tukunoonya wano olemye n'enkuba tekyatonya kulwokuba oli ku kyalo obeya ssebo gwe jakumpulira saagala kumanyira leero ebyo bwe bikoma yali yamulunga eddagala nga musambwa gunoonya ssente kasitagwataama gwe yasooka mukola ki muyinamira kankuyinamire nalyoka amusindika eddogo alo
Oddangayo wano si wammwe genda kawalala beno tuli bakambwe stupid kenkome nawo. Bannange kikekipasuse kyekipasuse oli teyamanya gwazise teyalalayo naye nga kibadde kitundu kyakubiri nagaizi genda mu MK Majestic Plaza Emmys Video SD 18 Segawa City kwe tuli mu Kisenyi. Mwena abagira bina Uganda tubagala nnyo era mwebale nnyo bakasoba bafa abazze ku lwamwana mulenzi ono Roni mwebale kuwagira tubagala nnyo mwena abantu b'e Bulanga. Mukama abankuumire takuumira ssente.